omukadde w'ekkanisa eno era nkukwasa ebbaluwa eno okulemberanga Omusumba. Olunaku olw'eggulu ekkanisa ya Katwe Martyrs yatuuzizza omusumba waayo omujja Reverend Frederick Lubega ng'omukolo guno gwatandikidde mu maka ge nga gukulembeddwamu bbandi eyawereddwayo Oweekitiibwa Dr. Gaster Lule Ntake. Gye buvuddeko waliwo ebigambo ebyali bibungeesebwa nti ekizimbe ekyazimbibwa ku ttaka ly'ekkanisa eno kya Dr. Gaster Lule Ntake oluvannyuma lw'okulaba nti yateekamu ensimbi empitirivu. Oweekitiibwa asinzidde wano n'akyasanguza nti ekizimbe kya kkanisa ya Uganda bw'oya si kikye. Naye munzikirize kubanga olwaleero nfunye omukisa Vice Chancellor wa Namirembe Diocese ali wano, nsonga eyawukako ne Sabadikoni ali wano, kanzire wano maaso ge era nyimirire bwe nti ekizimbe ekizimbiddwa ku ttaka ly'e Katwe kya busumba bw'e Katwe Sebo Vice Chancellor. Ebintu bingi byogeddwa nga byogerwa ku Gaster Lule Ntake, olumu ne bakiwanze ne Saalongo, olumu ne bakiwanze ne Brian. Naye mu maaso ga Katonda ekizimbe kya busumba bw'e Katwe nyinako kwagala kwange ne ssente ze mba mpaddeyo ng'omukristaayo, naye sirinaako wadde akajiiko k'ettaka. Ekyo nkyogera mu maaso ga Katonda kubanga bingi byogeddwa, era ne mukama wange ow'estate naye wuuyo waali ekizimbe kya kkanisa kya busumba bw'e Katwe. Ono ategeezezza nga ssente zaateekebwa Katonda bwaziwaayo n'omutima gumu eri omutonzi we. Neebaza nnyo Katonda ansobozesezza okukola ebyange nga ndi wano. Siyinza ate kuyingira mu kintu kyateekebwawo bakristaayo. Mukama wange onsaasire, naye mbadde obwedda ndowooza okukuzza ebbali naye ŋŋambye nfunye omuzindaalo. Lwaki nkuzza bbali? Kanjogere mu maaso g'abantu bonna ab'e Katwe bali wano, aba radio, aba TV bwe bali. Ekizimbe kye tuzimbye kya busumba bwaffe ab'e Katwe, muyimirire twekubire mu ngalo. Oweekitiibwa Ntake nga yakulira ebyenkulaakulana kkanisa eno era yasinzidde wano n'ayanjula mmotoka kapyata ey'omusumba eyatuuziddwa. Ereetebwa okuva mu bondi kubanga baagikiryalinze leero ku makya. Bwe tufuluma bakadde baffe bagenda otukulembera tufune ebifaananyi ebiri official. Tunaagenda okumaliza ebifaananyi ng'emmotoka etuuse emukwasibwe. Naalongo Sala Kalyanga omukubiriza w'ekkanisa eno yeebazizza abakristaayo olw'okwaniriza omusumba omujja ssaako okuwangayo entakera mu nteekateeka z'ekkanisa. Tusuubiza okukolera awamu n'omusumba waffe Reverend Frederick Lubega awamu ne maama ayingiziddwa mu butongole era akalidde mu ntebe y'obusumba bwa Martyrs Church Katwe olunaku olwaleero.